Ku kisawe ky'eggombolola y'e Kalangala mu disitulikiti y'Emityana wayindidde emikolo gya Buganda ku Museveni kaweefube yatandikibwa ababaka ba paalamenti aba NRM okuzza obuwagizi bwa NRM engulu mu Buganda obwali buserebye mu kalulu ka bonna aka 2021. Omubaka wa Mityana North Muhammad Kibedi Nsegumire akulembeddemu omukolo guno asinzidde wano n'awanjagira gavumenti ku nsonga y'obubbi bw'ettaka mu Mityana obutuuse okukyaya abantu ekibiina ky'NRM ng'akalulu ka 2026 kabindabinda. Ensonga y'ettaka abantu baffe bakyaye olw'abantu ababbi b'ettaka abakyokoza omuntu wa wansi bajja okumutwalako ekibanja n'akatono kakola ki kalina. Nsegumire asosowazizza ensonga y'ebyobulamu, eby'entambula, eby'obulimi n'amasannyalaze byagambye nti bikyasoomooza nnyo ekitundu kino nga gavumenti esaanye okubikolako okulaba nga bannamityana baddamu okulonda NRM nga bwe gwali edda. Oluguudo lwaffe olw'ekitiibwa njagala nalwo olowoozeeko ku ssente mangu ddala lwe luguudo oluva Kiryokya Mutetema Kiryokya ne Kwanawo 7 ekituuma. Mu kalulu ka 2021 NRM yawangula ekifo ky'omubaka wa paalamenti kimu kyokka mu bifo by'ababaka 5 ebikola disitulikiti y'Emityana ekyali kitabangawo. Bw'atyo minisita w'eby'ettaka Judith Nalulen n'abakooba asuubiza bannamityana gavumenti bw'eri enneetegefu okukola ku nsonga zaabwe singa banaddamu okugyesiga ne bagiira obululu. Mubagambe nti Kingooko ensonga Yoweri omukazi waali akomawo olaba nakola ntandika butandisi naye kati kubuno obwongo obweyongeddeko nga neeri mu ffumbiro nningizzaayo n'endaba ebiriyo musuubira mutya. N'abakooba agamba nti bamaliridde nga NRM okweddiza obukulembeze bwa Mityana obwabava mu ngalo mu 2021 nga bayita okutereeza ebyasoba ku luli. Era we mbasabira ku mulundi ogujja nti banange munnyongereko amaanyi ng'akalulu kavaayo. Minisita omubeezi w'ensonga za microfinance Aluna Kyeyune Kasolo abadde omugenyi omukulu anenyezza bannamityana okulonda pulezidenti ate ne bamu ababaka ba NRM balina okukola nabo okutuusa obuweereza ku bantu. Mu Mityana wano mwesuula bujjulume ne musuula ababaka aba NRM Kibedi n'afuuka kaawonawo. Bwe mwalonda ab'opposition mwafuna ki? Gwe bw'olonda omuntu agenda okutuuka gye bagabanira n'ayomberayo oba atagenda kutuukayo ng'agamba nti nze abo abatemaatema saagala balabako, omugabo gwe togenda gufuna, gugenda mu bitundu birala abalonda obulungi. Kasolo alagidde RDC okukwata bonna abaganye okuzza ssente z'emyoga era n'alangirira nti buli sako y'emyoga egenda kwongera obukadde 20. Tunoonye abo bonna abakwata ssente zino ne bazisirikira. Twagala bazizze mu bibiina byabwe ne bannaabo bafune omukisa oguzikozesaako. Ategeeza bannamityana ebintu gavumenti byesobodde okukola mu Mityana mu kisanja kino okwongera okulongoosa embeera z'abantu. Ku nsonga y'amasannyalaze ng'obadde mu lububi nyonja abategeeza amasannyalaze gaawedde. Fred Kajubi yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.